kubanga bino byonna ate tugende mu politics tugende no mu kigambo ebintu bingi nnyo ngera kudduka emisinde. Leero tutwagala wano muzannyo gyo mwazanyidde nnyo mu kirasi. Kati leero tetulina muzannyo mu kirasi muwulire. Okusooka byonna ngenda kwebaza abantu b'e Masaka. Abantu b'e Masaka tukyalina obbeebaza guno omwaka mwagwetisse mwagututte. Mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo n'omusajja akubye bakuba amasimu ku maradio ne ku TV ku maprogramu. Banayi twagala kwebaza bafutu soja abatutaasiza ku fujjo lya polisi, abaana bakuumye polisi n'ebintu byayo ne wataba ufujjo. Polisi be bakola fujjo. Kati twabafunidde eddagala. Tetwakuddamu kutumanyira bulijjo mutukolako effujjo. Naffe twafunye bannevesiru mujja bawulira. Omumanyi be bayita bannevesiru mu Amerika ne babakusindikira obeera owedde. Muddemu mutukoleko effujjo. Abazungu bagamba each problem has its own solution. Mubadde mutufuukidde ekizibu poliisi solution yammwe weeri. So twagala kwebaza abantu b'e Masaka bwe bali nnyo mwe bali ddala. Banna Masaka tujja bigenda mu kansooka enkomaawo. Eyo nvuddeyo secretariat zitandise. Wuliriza. Kwoli wuliriza bulungi bye ngenda okwogera kati wano. Honorable Segirinya yatugamba tetwogeranga nti rest in peace. Tugambenga Segirinya fight hard. Tandika uchi comment eyo mugise wa buli omuji commenting. Segirinya fight hard. Segirinya ali mu fighting up to now. Segirinya tanaba. Segirinya okuwumulanga jeko mu 7. Kiri mu State House mukiwulire bulungi. Segirinya bafukide Segirinya abadde amanyiddwa mu mawanga g'ebweru abadde alinayo emikwano. So kyemuva mulaba wano nga balwana bamuwabutwa bonna gurupu bagideployinza okulwana okulaba nga bajjawo ekintu ky'okubanga gavumenti yasse Segirinya. Bibino bye bateesezza gurupu ziri bbiri. Sooka owulire gurupu eno esooka. Ku lunaku lwa Friday Museveni Speaker Mpuuga ne gurupu bateesezza ne bafulumya logistics ezigenda ogenda wa maama wa Segirinya ne ssente bagenda kuteekamu ssente. Bino bagendayo ku lunaku lwa kutaano. Ku lwokutaano abagenda okugendayo be bano Wammanga bagenda kukyalira famire ya Segirinya maama wa Segirinya n'abenganda ab'okumpi abo be bakutuddeko ne babaza ku side ye y'okuwolereza gavumenti olw'okubanga ebintu bibafuukidde kye bawalula. So Nsereko Balamu Gashumba n'Empuuga bagenda kugendayo batwale logistics and money esente enkalu bagendeyo okulabanga basinkana maama wa Segirinya okumuwa ebintu ebyo. Okumuwa ebintu ebyo bagenda bwe batyo bamulabeko nga bagamba bivudde mu parliament tobuyambi obwo olw'okuba yakubye omulanga bali be bamusetinga Bampuuga gamba tolina kyakulya gamba bwoti bwe bamala bagendeyo bagendayo ng'obuyambi buno bagenda kumutegeeza mu kamera buvudde mu parliament okuddukirira omubaka waabwe buvudde wa Muhozi project buvudde mu government. Balamu agendayo nga minisita w'abaana. Muhozi gundi Gashumba akiikirire Muhozi project. Nsereko akiikirire parliament. Bagende balakyalire maama wa Mpuuga wa Segirinya. Era wajja kuyogera bingi nnyo nga yeebaza ayongera okutokomoka omugambo nga ayongera okuvumirira bamusaasire olw'okuba abaana ba Nuupu bamusibye akandooya ne bamuggyako omulambo gw'omwana we era byonna abyogere. Eyo gurupu emu ebyo babiteeseteese kubeerawo ku Friday eya wiiki eno. Then ensasagge endala eriyo y'ey'okubanga ekyokubanga basse Honorable Segirinya kigenze wala nnyo n'ekyebifaananyi ebyafulumye n'akatambi ke baakwatira mu Amsterdam era kyovulaba byaweesezza olw'aka pressure eriwo n'okukyusa obwongo bw'abantu Museveni aleme abantu bawansi baleme bitegeera duli abadde abikola naye nga babikweka kyaweesezza Saddam Ssennoga ne Kelvin Birinyanja. Saddam Ssennoga original names Saddam Ssennoga tibwa Godfather ne Kelvin Birinyanja baweereddwa n'omulimu ku radio bapresenta balamba ku radio simanyi buli bwakubi simanyi biki mbuno era bo programu yaabwe yitibwa Kyagulanyi
Kyagulanyi. So ebyo kudiringa n'abantu bawansi kubanga Ssegirinya abadde muntu wa wansi. Ekintu kya Ssegirinya kyasaasanye bambega ku byalo bababuulira nti nene Kalamujja nene Gindi Ssegirinya kati kwe kukwata abo babeere wali okuzanyira ku bwongo bw'Abannayuganda. Mbu Kyagulanyi lwaki asula emagere mu kalina eyo nga Bannayuganda tebalina we basula. Simanyi Kyagulanyi, simanyi ne baganda be bazimba nga Bannayuganda nga tebalina we basula. So ebyo babiba wadde kudiringa na bwongo bw'abantu bw'omuntu wa bulijjo. Then ate ne ku sini eri waggulu nayo bateeseteese bingi nnyo. Wano bateeseteese abasawo, waliwo omusawo bamuwadde full figure bagenda wa mama wa Ssegirinya. Zino diiru mama wa Ssegirinya kati alinya ali mu miliyoni ebi bagenda musubiza miliyoni ebi bw'aba akoze bino. Nagambye kuliko ennyumba kuliko emmotoka n'omusaala gwa mutabani we okugufuna paka palamenti eno lweneggalawo. Omusawo ono gwe bawadde full figure anoonye maama w'omugenzi agende ayogere naye. Maama w'omugenzi bagenda kumuwa etteeke lino nti wano balinze nti nno okukungubaga kugwe amala okukungubagira omwana we. Then kati munaku ze z'okukungubaga bagendayo kyama bamubuulire nga Museveni ne Speaker bamuwa butwa basaba mama wa Ssegirinya abayambe okubajjaawuko ekintu kino ekyokubanga basse Ssegirinya n'omuwa obutwa n'ebifaananyi bino ebyafulumye nga bamwonoona obusajja bwe. So omusawo agenda asomese mama wa Ssegirinya ebigambo bino, agenda kuyogera ebigambo bino. Ssegirinya omwana wange yalwala nnyo mu buto. Omwana wange yalwala nnyo nali simanyi nti naalikula. Measles zaamukuba ne zimuyisa bubi, zaali zimusse. Era okuva obuto bwe nalwana ennyo okumutwala mu malwaliro okumujjanjaba baakantema ng'akyali muto nti omwana wange yali alina kansa w'olususu ne kansa w'omusaayi. Akaana kange kalina amaanyi matono nnyo mu buto era bye bimu ku byakalemesa okusoma kuba nakaprotectinga nnyo ng'obulamu butono. Abasawo bantegeeza nti omwana ono ayinza obutazaala bw'anaaba akuze naye tajja kusobola kuzaala. Neewuunya nnyo nga Ssegirinya akuze n'okuzaala n'azaala. Okakasa nti yali alina pulobulemu ku kuzaala kwe. Okitegedde mubikwate bulungi musirike. Mugenda biraba. Babimusomese bulungi asobole obyogera bulungi nga bigoberera. Era agenda kuba ne idea y'olusawo kubanga waliwo omusawo gwe bawadde full figure amutwale yabeere nga abimusomesa omukyalo ono by'anaayogera ku ma TV. Alage nti Ssegirinya eky'obusajja kyo yali problemu yakula bw'atyo ng'alina problemu era beewuunya nnyo ng'azadde baali bamanyi tagenda kuzaala. Era obulwadde bwamutawaanya nnyo mu buto kyekyamulemesa n'okusoma kalinga kaluyongoyongo olwa measles ezaakakuba nga kakyali kaana kato. Owulidde bulungi? Bw'anaamala obbikwata obulungi agenda kubeera nga akyazibwa ku ma TV ag'enjawulo ku ma programs ag'enjawulo ku ma radio ne ku ma TV mu ngeri ey'okumusaasira olw'okuviibwako omwana we. Kati ajja kutambula, ajja kubeera ku programu ez'enjawulo, ajja kubeerako ku BBS Telefina. Ayogere naye nga buli wayogera akukkulumira NUP okusuula omwana we. Omwana n'abonaabona nga talina buyambi, amabanja amangi ennyo g'asigazza ate n'okubanga baakola effujjo mu kuziika omwana we. Bagenda kulabikirako ku BBS Telefina. Ajja kubeerako ku NTV program eya ku weekend simanyi eyitibwa mwasuze mutya buli lunaku. Ajja kulabikako ku Bukedde TV ne ku gundi ez'enjawulo naye nga bamusaasira omwana we okubanga ayogera ku nsonga engeri akaana ke gye kamubonyaabonya ennyo era yabeera surprised ng'omwana we ng'awasizza n'okuzaala n'azaala. Ekyamusse baali tebamusuubira na kuwangaala kutuuka awo kuba abasawo baamugamba omwana wa myaka 7 ku 10 nti alina obulwadde bwa kansa w'olususu ne kansa w'omu musaayi. Ekyo bw'amala okukikola agenda kubanga yeebaza nnyo Museveni ne gavumenti, palamenti ne supiika ne Bwanika Mpuuga. Ebintu bitaano ebyo tagenda birekayo. Era bw'anaabanga ng'akoze programu ng'ayimiridde ezo ez'okuyimirira bw'anaatuukanga okwebaza ajja kufukamirangako. Taata Pulezidenti Museveni weebale nnyo munnange. Munnange weebale. Bannange palamenti gwe Mpuuga sikutumidde naamye bulaami. Okitegedde? Maama wa Ssegirinya. Maama wa Ssegirinya yeyo layini gye bamuwadde.
full figure yagenda okutwala y'omusawo okumunnyonnyola eby'olusawo era agenda kujja agambe leukemia kati bw'owulira leukemia ye kansa w'omusaayi era nkugambye bawadde ba Kelvin Birinyanja bagambye embuno bagambye Kelvin Birinyanja aliye yayogera agamba mbuno Kelvin Birinyanja agamba mbuno Kelvin Birinyanja agambye mbuno mbu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakubye omulambo gwa Ssegirinya ekifaananyi owulira mbu n'abituwa ne tubita ebyo oyo ye Honorable Ssegirinya gye emikono egikutte emikono gye yali mulamu yabyogera mulamu yabikola mulamu omulambo gukwata ogwe egyo mikono gya Honorable Ssegirinya ezo ngalo ze temudamu nakutumanyira oyo Honorable Ssegirinya ye yakkiriza okumukuba ebifaananyi era n'ababuulira bwe bakwatanga ensonga zino ate kino tetukikola lwa Honorable Ssegirinya tukikola olw'abaganda baffe abali mu mikono gya Museveni abakwatibwa abakyaliyo okitegedde omufu awanika amagulu okwo okugulu okuli mu bbanga eriyo omufu awanika amagulu eriyo omufu awanika okugulu mutumanyira wano ebyo ebintu babikwatira Amsterdam gwe bati bwe bakola kati ekyo mama wa Ssegirinya agenda kujja ati justifying ekyo era olaba bamuwa butwa bonna bansereko bayiyewo omubiri bagamba mbuno Ssegirinya teyaweebwa butwa era teyatibwa butibwa buli eyakyogedde musiru si bwe yatugambye ensereko ebigambo bya Ssegirinya bibino wenda babona n'amaziga gapitamu enfuna ebizikukomera enfuna ebizikukunka butwa byabidde bizinga bibeera ku nsi nekansaba omukama Katonda ataliyanguze omuntu eyankola ekintu kino ajja musasula era basawo bangambye singa tewayanguye Ssegirinya emyezi 6 badde mufu ebyo bigambo bya Ssegirinya bampa obutwa wabula Nsereko agamba nakugambye ensereko bwe bamala okuwa omuntu obutwa ye ya negotiatinga antidote ogwo gwe mulimu gwe gubadde omulimu gwe ebbanga lyonna era alwana nnyo kuba akalimu kati kaggwawo akalimu kali mu kuggwawo tuli mu kukakuba so agenda kuba yebaza nnyo Museveni gavumenti paramenti supiika n'empuuga awo we baagala okutambulira awo naye okay security alert endala mbimaze mbiyiseemu briefly ku lw'obudde amalwaliro nfunye report amalwaliro galimu ekirwadde ekifaanana COVID-19 naye ministry eganye okukyogera egambye bagira balindako kitambule mwe bannayuganda bwe muddawo okutula mugenda mu lockdown ekirwadde genda kubira abasawo genda ko mu malwaliro waliwo ekirwadde ekitambula kifaanana COVID-19 naye ate ekyo kiruma nnyo okusinga COVID-19 naye bagamba tekinnatambula gavumenti Museveni agamba tekinnatambula nga bwe bakyagala mugenda mu lockdown mugenda muki mwalabye ekibaluwa kya Museveni kyeyagambye mbuno ekibaluwa kyafulumye mbwagenda kuddamu country wide tour okuva kati okutuuka ddi yatambule mangu wati olunamaliriza country wide tour ze bwe nga mugenda mu lockdown muteeke waaga mwe mutuule ebyala ngenda byogera wali nga ndi mu politics waliwo ekirwadde ekitambula kiri mu malwaliro we have been victims already bibyo mama wange ayagala de kanve mu comments eyo nvuddeyo njagala bannayuganda ffenna wamu twekwate tuyambe abantu b'ekitundu kino abakulembeze bagwamu ensa abakulembeze bava mu bantu baffe ffe tusigaddewo okuyamba abantu baffe waliwo abachina abali mu bitundu by'e Kalungu Lukaya Kalungu Masaka abachina bano bawereddwa emabega waabwe oba mu maaso gaabwe waliyo Omunyarwanda ng'akolagana ne Sekindi Aisha Sekindi akolagana ne
Sempijja n'Abachina bali mu kusengula ebyalo abantu ku mataka gaabwe baweereddwa abasirikale bazimbye obuyunipots bakola bulungi ka seminti ne bazimba amabulooka akasiranga ka rawundi ne baserekako ne bateekamu abasirikale ne mundu basengula abantu ku mataka bo be bajja bw'oba tolina kyapa bo be bakubalira ne bagamba wano tukuwawo emitwalo 4 oba oyagala zikwate oba tozaagala vaawo bw'oba tolina kyapa oba olina kuvaawo. So abantu bano bambi batukubira omulanga okubataasa okulaba nga tubayamba nga tubalwanira ku nsonga eno balabe nga bafuna obwenkanya abakulembeze baabwe tebafuddeeyo. Abachina bakulembeddwa Sempijja yennyini minisita bakulembeddwa Aisha Sekindi be bali emabega waabwe n'Omunyarwanda nannyini. So jjukira abantu be waffe eyo Kalungu basengula ebyalo bino wammanga Kiti, Lutente, Lubomba ne Namiryango. Kiti, Lutente, Lubomba ne Namiryango. Jjukira abantu abali eyo be bantu abatalina be bamanyi nsi bwetambula nnyo biri awo. Tebalina zi smartphones, tebalina data, ayinayo akagundi ali omu, ayina ka smartphone ku kyalo babeerako 2 3 abalina abaana baabwe ebweru oba e Kampala. Amanyiko pesa limu lya yesi nenno. Okitegedde? Kati tebamanyi kyakukola wabula babagoba. Ekirala, jjukira bali ku mataka nga abagaliko bazzukulu bannakasatwe, bannakana, bannakataano, bajjajja baabwe baafadda. Ffe tubadde ku mataka disciplinary. Ngomanyi gundi ayita wali eyo family ya gundi full stop. Toyingira waabwe tebayingira wammwe. Tebamanyi na byabyapa, tebamanyi na byabyapa, bo tebabimanyi. Kati amateka gonna bagasaveeyinga dda bali bagenda dda mulandizi ne bakola ebyapa ebyabwe. Bw'oba olina ekyapa gwe banegotiatinga naawe ak'enjawulo. Bw'oba tolina kyapa tobanyumiza mbujjajjawo simanyi ye yafunawo mu ndagaano y'olwenda simanyi yali ali musajja wa Kabaka nno. Babagoba ku ttaka. Naye ababaka ab'ekitundu ekyo waliwo omubaka Sewungu Gonzaga tumuteke kuninga kuba ye mukulembeze waffe. Lwaki abantu baawo bakaaba nga wali bali mu bintu ebitalina mukulu mu parliament. Mu parliament temuna kye muyinza kukyusaayo naye n'abantu bamwe ku ground bakaaba. So enamba ya Sewungu Gonzaga eri 0772 45 37 96 0772 45 37 96. Mujjukira bwe twalwanira bana bakino ekikazi ki RDC na Kibizi gundi kyali kina amanyindo ng'ag'embizi. Abantu baterera ku ttaka. Abantu tubayambe. Ekirala abavubuka b'e Kalungu mukola ki? Abavubuka b'e Kalungu mukola ki okutuuka abazadde bamwe okukaaba mbu Abachina babamalawo? Abachina babatwalako bakittaka. 0772 45 37 96 ye namba ya Gonzaga Sewungu MP wa NUP. Njiddamu 0772 45 njisomye ntya 45 37 96 yeyo 0772 45 37 96 namba ya Gonzaga Sewungu. Enamba endala ey'omubaka akiikirirawo ow'ensonga Honorable Katabaazi waffe wa NUP ali ku 0772 92 09 54 0772 92 09 54 ye namba ya Katabaazi owa NUP. Wakiri bya parliament bwe biba biganye muyire w'abantu bamubiri. Enamba ya Katabaazi eri 0772 92 09 54 0772 92 09 54 ezo namba zaabwe. Mubakubira amasimu diaspora mutuyambe bambi tuyambe bajjajjaffe abantu bafa abateesobola batya tebaliika ayamba. Omanyi kyo Mukama akutadde mu kifo ekyo otaase bannayuganda abanafu mu biro ebifaanana bwe biti. So tubayambe.
Now, Bannayuganda tugezaako okulwana gye muli naddala abali ku ground abatasobola kusitula mutwe. Naye bambi nammwe mutuyambe. Ebitono bye musobola nammwe mubikole. Ebitono bye musobola nammwe mubikole. Naye waliwo olumu lwotula n'ogamba bannange. Kati Bannayuganda tubakolere ki? Tubabuulidde, tubasomesezza. Byonna temubisobola yes. Waliwo bye musobola ffe bye tutasobola. Mubikole. Naffe tukole bye mutasobola. Wulira. Waliwo abasajja bano mmwe abagamba ogenda mu kalulu muwulire. Ne Bannayuganda muwulire. Waliwo ekibiina ekitambula ku ground naddala mu Buganda. Buganda, most especially Kampala Metropolitan. Waliwo ekibiina ekya bakiyita Gramen. Bakiyita Gramen. Kambi bagirire wano bulungi tubeere nga tubisoma. Gramen Women's Initiative Janet Foundation. First Lady Foundation simanyi Janet Foundation. Gramen chiri GRAMEN Gramen Women's Initiative. Chiri mu bitundu byonna ebya Kampala Metropolitan ng'omulimu gwakyo kidirinze ku bakyala n'abaana. Kitambula underground kiri mu kabano. Batagetinze kulonda. Batagetinze kalulu. Badiringa n'abakyala. Kiweerera abaana okuva ku primary paka waggulu. Kigaba basale. Kirina sitampu. Sitampu eyo ogenda n'oweewandiisa okuligisalinga $3. Then endala osasula kusinzira kumutendera omwana wo gwaliko. Omwana bw'aba asomera mu ssomero ng'abadde awa $1,000,000 bamuwa basale osasula $200 gyokka. Omwana n'asoma paka w'anaakoma. Era bakulaga bali attached ku Ministry of Education ne Minister wa Education. Bakuwa sitampu. Bakuwa empapula zaabwe bakubako sitampu eyo bw'oba togirina toyinza kutwala mwana kumuweerera mu ssomero lyonna okujjako bo nga be bakujjize ne bakuwa reference ne bakuwa gundi eyo n'otwala omwana oyo ku ssomero. Era headquarters zaabwe ziri mu Kawempe na Wanawa, naye waliwo ennene esangibwa mu bitundu by'e Kabowa. Era abakyala bonna abandeeba Lubaga, Makindye, Seguku, abantu ekitundu ekyo kyonna abakyala bali bati kulwana. Omwana wange bamwerere. Ekisooka bagenda battira abaana. N'okuzira obuziza abantu abo kibalemye okuzira biprogulamu byabwe. Bali wali basindikagana okuweerera omwana origisalinga na $3,000. Bali n'amasomero gaabwe agaffe bagooca bagakalubiririza embeera. Balina amasomero mwotwala abaana. Era byakataha era otwalayo omwana ne bamuwa n'agendayo under Gramen Kataha Museveni Gundi Initiative. Omwana ne bamuwa ekifo. Then balina omukulu akulira ekibiina ekyo mu byenjigiriza bateekayo Baganda. Amanya ge Education Officer akulira ebyensoma awa basale ye mwami ye Mr. Kalule Musa. Bagenda battira abaana bammwe. Ministry eremereddwa okuzimba amasomero. Eremereddwa okukolera abaana ba Uganda. Naye ate mu yo bataddemu akabondo akalala aka basale. Mwera ne mugendayo ne muregistaringa abaana bammwe biri mu gundi zonna eza Kampala Metropolitan ne Buganda yonna. Mwami Kalule ali ku namba zino 0702 55 88 0702 55 88 eyo ya Airtel oba ya Soltel oba Zain. Yebyo gundi mwabirabako mwa Walid. Naye mwamuloza nze ndi wa myaka jamu. Kale yo Soltel. MTN yali 0772 62 80 72 0 772 8 7 2
naye mmwe kasoke simbe wa wakati bana ya abantu abakwata amasimu mu biseera bya solotero mwatu joga nga muina bigundi bino bi Erickson ebinene bine bina akantu akakango kiteka wano bwoti olyo kotambula ku kyalo bwoti nga kanyina wonna akantu akakateto bale ngo omuntu ajja ku kyalo nga ayina essimu mmwe tuve mu bintu ebyo budde bugenda amasomero ge baweereramu abaana agamu ku go gaagano wano omwana we bamuwa basale ne bamutwala mu masomero gano wammanga mugawulire bulungi agamu ku masomero agalimu akabano naye nammwe bannayuganda muwaddeyo abaana bammwe naye bannayuganda olunaku lumu njabaggalira mu kintu njabaggalira awantu mbooke mukama yagamba Musa namugamba Musa abantu abo bonna likambatte nkukolera abantu abalala nkuwa abantu abalala bootwala bootuusa Musa yeti yali nganze kulwa kuba naye yali ananagira mu nganze ngo tufanagana nga bondaba ne Musa bwe yali nga ananagira naye ate yo omutima gwe gwali mulungi okusinga ku gwange ndowooza Musa namugamba Mukama bwe banawulira eri yonna gye twava bwe baliwulira nti walimu okutuusa abaana bano tujja kuswala naawe ojja kuswala kanagamba newa manja kuswala namugamba basonyiwe batuuke nze singa nze nali Katonda nga byebyo by'Abannayuganda mugamba bw'okyompa abalala bw'okyompa abalala bentuusa Musa yagaana namugamba nedda Mukama abantu bano kati ate ne Musa lwe yanyiiga ate Katonda ye yalina ekisa Musa yanyiiga namugamba nedda Mukama nze bintamye nedda nze abantu bonze mbazaala Musa yamubuuza naye bano abantu abambonyabonya nze mbazaala Katonda namugamba nedda Musa nze ngenda batereeza kati awe wali problem awo Bannayuganda olumu ngenda nimpula ne ŋŋamba nzire Uganda nsale essanja ntambule mu kibuga nga mbuukyamba babule gaga n'amasomero Uganda Matters High School Kajansi ero lya kabano ligaba basale za Mukamu 7 kati temutwalayo baana bammwe ligwe Uganda Matters High School Kajansi ero limu eryokubiri St Mary's High School Migadde afuta matuga St Mary's High School Migadde temutwalayo baana bammwe Hilltop Academy SS temutwalayo baana bammwe Vibrant Junior School Bandwe temutwalayo baana bammwe Chisozi Quality Junior School temutwalayo baana bammwe Uganda Matters Junior School Wakiso temutwalayo baana bammwe ago gegamu ku masomero omukaaga agali ku fulaya zaabwe gye batwala omwa abaana bammwe gendo labe enzimba y'amasomero ago gonna gendo ogalabe enfaanana yaago ojja kakasa musugumbize mukwata abaana bammwe mubatwale mubateke mu mikono gy'akabano mutwale abaana bammwe mubateke mu mikono gy'akabano temukubanga ku simu yange n'ekintu ky'okuzira ebintu by'olabyemu Museveni ne Janet obiyingiramu otya ebintu by'olabyemu Museveni obiyingiramu otya mumbulire bannayuganda ne bannayuganda tulina amagezi batulemesezza amasomero bazimba agaabwe be bannannyini mafuta be bannannyini hardware be bannannyini gaasi be bannannyini masannyalaze be bannannyini biki naye era ne bye musobola okuzira naye era nabeera mu bibawadde kale njagala buli wantu wonna awali ofiisi za Gurameni simanyi Gurameni muzooche ekizimbe buli yabapangisa ekizimbe mu kyoche wonna we ziri mu Uganda yonna muzooche okutandika n'ekiro kya leero tutwagala basale zaabwe naga amasomero bannange mutwala abaana bammwe mu bubano kambeso video wedi tugenze mu politics Masaya Simpuga bannange waliyo fayiro mumanyi Masaya Simpuga yabba banne bannange omuntu atayagala mpuuga kati ye musajja gwe bayita Abedi Bwanika bakuba ddiru zaabwe eyo mu parliament ne wa Museveni mpuuga n'abalyako ssente Bwanika n'amugamba musajja gwe wamala okutta future yange y'ebyobufuzi n'enkuyirawo mu biro ndiddeko ssente ekirimu abo ab'omukwana ababiri mpuuga bajja muwulira spelling eri spelling ya Gurameni eri Gura Meni
GRAMEN. Simanyi Womanizi Initiative, simanyi Women's Initiative. Yeyo. GRAMEN with a double EN. Kale. Mpuga. Bana Uganda muteka wekigambo ntino Segirinya fight hard. Honna lebo Segirinya akyalwana paka na kakati. Segirinya atujiddeyo ebintu ebyali mu nzikiza. Bayibuli egamba bye mwakola mu nzikiza bijja kugibwayo mu lujjudde. Bitekebwe ku lusozi waggulu. Kinajjukirwa Mpuuga ng'ayogera ebigambo bino ku lumbe. Mubiwulire. Abantu abali bakukyawa nga bakugera ebisongovu tulwana okujja Segirinya mu kkomera ekyo kyasigala ku mutima gwange era ligenda kyemagombe sikirabangako kubanga Segirinya yali mu kkomera ng'abonaabona ng'omulwadde twagenda ekigo okumulaba ne mukulu wange olabona mbeshe twali ne Honorable Kiwanuka Abdal twali n'ababaka abalala sikyabajjukira naye twali ababaka nga 5 Segirinya ne tusaba okulu b'ekkomera tuweemu akadde kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza bw'ogenda musibe okujjako ng'oli looya obanga oli musawo n'olwokuba nagenda ng'omukulembeze n'ensaba bampe chance njogereko naye munnange bombi nesibanyana mu ngeri y'enkizo Segirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntende walidde okuba ngenda kufiira wano nagamba tojja kufa n'agamba nkole nja okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera nga takyasobola okusaba obanga abakomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki nebinsobera naye nenjogera n'abakulu nebagamba nti tumukkiriza afuluma agenda jjanjabwe luddawa nenjogera n'abakulu kinyala okujja nti wava mu kkomera yewaddeko obujulizi kuba ayagala alwanira ziguudu nenjogera n'abasajja n'abakulu ne bamukkiriza okugenda okuva mu kkomera agende ajjanjabwe ne bino again binajjukirwa. Waluso okutakanya wakati ombaka wakimanya kabonera muna NUP Dr. Beri Bwanika n'abakulu mu kibiina ngenda beva ku nsonga y'okuyimbula kw'ababaka Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana. Bwanika kyalumiriza nti basoose enteeseganya okuyimbula ababaka bano era ayagala abakulu mu NUP betaya mu nteeseganya ne Pulezidenti we Kaguta Museveni basobole okuyimbula abawagizi b'ekibiina abakyawagamidde emikono gyabwe by'okwerinda. Nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka benaddewo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okubambwa abanga gyali erambika ensi emutegeere bwe kibanga eyateesa tugenda muti already carpet tumukubira emizira yerambika enti zenateesa baveeyo naye ku mutendero ogwange ng'omukulembeze waabwe ate ng'okuba n'amateeka baabwe omulimu gwaffe twagukolera mu kkooti. A few moments later. Segirinya tusaba okulu b'ekkomera tuweemu akadde kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza bw'ogenda musibe okujjako ng'oli looya obanga oli musawo n'olwokuba nagenda ng'omukulembeze n'ensaba bampe chance njogereko naye munnange bombi nesibanyana mu ngeri y'enkizo Segirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntende walidde okuba ngenda kufiira wano nagamba tojja kufa agamba nkole nja okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera nebinsobera naye nenjogera n'abakulu katonda bwange. Mpuuga versus Mpuuga. Mpuuga versus Mpuuga njagala kubuuza. Mulaba bi politics bye babadde batuzannya. Bwe kiba kituufu kye wakola nga wakiteesa mu butuufu lwaki tovaayo n'okkiriza n'ogamba nti ekyo nze nakikoze. Lwaki bw'obanga okuteesa nabo kwali kutuufu kiki ekyakulobera okwogera ng'okyali leader of opposition n'ogamba nze nateeseza n'abasajja okujjayo Segirinya bwe kiba kyali kirungi lwaki wakyegaana ate nga wakikola. Kati Mpuuga ayi Ssaabasajja Kabaka weebali nnyo weebalire ddala wakitukola naye naawe wakyekola. Wuyo omusajja wo Mpuuga ow'ekitiibwa eri yeegaanirawo olubereberye nti ye teyateesa yakikolera mu kkooti wanaagamba nayogera n'abasajja ne bagamba tumukkiriza agende
mukoti kwali kutuusa mukolo era basegirinya tebasayininga byonna internet twabiyo nyonyola wano genda ononye video ze twakola genda ononye video za Tichalumbuye nonya video za Aptop nonya video za Kiseka nonya video za Nuwa Mutwe nonya video za Yekolera nonya video za Kojo Mugezi nonya video za Bakadama tutegeera omulembe gwaffe mulalamu kati ekituufu kyekyeki mpugo linono ani mutuufu tugende n'aliwa eyateesa oba ataateesa mpuga yegana n'agamba abantu abafulumiza ebipapula ebyo balina efibitizi ez'empapula ezizunga ku internet mbuno twalya ssente mu palamenti si bituufu era tebiri ku headed paper era oyo kiro kitwala omunaku n'agamba ezo ssente siziwulirangako era tetuzikwatangako tekibangawo obujulizi ne bujja najja ku CBS ne yegana n'agamba oyo kiro kitwala omunaku tali ku headed paper ya palamenti tetubiteesangako gwe tubakuba ne bafuna gundi ground ne bagamba twazifuna mu mateeka kuba commission ekkirizibwa okwegabira enva kati omutuufu yani nabagamba Uganda eri mu kweyubula olususu olukadde lugwako olususu olukadde luli mu kugwako tuddako olususu olupya mpuga yegaana nti nebyo tebabyogerangako mu parliament kati essaawa zino amaliriza ye ne Sseggona mbwe etteeka ligamba simanye etteeka ligamba nga wasooka byegaana wegaana n'ogamba bwe wabaayo ya negotiating ajje tumukubira emizira naye nze ng'omukulembeze naffe nga bakulembeze tetunegotiatingangako Sseggirinya kufuluma kulumbe n'ogamba ffe Abaganda ekikulu mmwe Abanyarwanda mwerabira temulina namagezi ffe Abaganda tugamba kyerabirwa mwogezi naye tekyerabirwa mugambibwa omuntu ayinza okugamba nti naye waŋŋamba mwaka gwa 2000 mwaka gwa 1999 mwana gwe waŋŋamba bwoti nga gwe wagamba akyakijjukira nga gwe tokijjukira nako nti olina newe wali okyogedde kyerabirwa mwogezi tekyerabirwa mugambibwa sente tetwazitwala tetuziteesangako era si bituufu sente twazitwalira mu mateeka sente tetuzitwalangako era tetuziteesangako sente twazitwalira mu mateeka mpuga versus mpuga tetuteesangako n'abasajja era tekibangawo oyo yateesa aveeyo atubuulire tumwebaze nengenda nenteesa n'abasajja ne bataseggirinya naye bannange Kyagulanyi Ssentamu oli musajja nammwe bannayuganda muli basajja njagala kwebaza bannamasaka obutakkiriza kuwaayo Masaka mu mikono gya Museveni okuyita mu mpuga bagala kumuzimbanga Kadaaga bwe bamuzimbe Busoga n'akutula Busoga mbulu okuba mama Kadaaga mpuga temumukkiriza mpuga mumuwanuleyo fetwako butumanyirawo ekirala bagezaako nnyo okulaga n'okututambuza okulaga nti ffe tuli bampisa mbi era ffe tuli bampisa mbi abaana ba Nuupu abantu ba Kyagulanyi bakoze fujjo abaana bayonoonye Buganda bayonoonye Uganda bayonoonye tekibangawo tekibeerangawo ng'ong'ong'ong'o njagala tuddeyo kemabega ebintu bino bibadde nga bibeerawo naye nga be bali mu control nga buli kimu bakisuffocatinga bamaze okutta omuntu ne bagaba simanyi biki wano Nuupu teyaliiwo era ne mu nsaka zaabwe tetuliimu naye ziizino katuzirabe mu lukwakwayo tugende mu maaso kuno kwali kuziika Abiriga. On 10th June, violent riots erupted in Arua as the bodies of the murdered Arua Municipality MP Ibrahim Abiriga and his brother arrived in the district airlifted from Kampala. Some people have since blamed the riots on incite made by some West Nile politicians, including Obong County Member of Parliament Hassan Kaps Fongaru. Last week, the leader of opposition in Parliament, Win Kiza, said Fongaru had been forced to go into hiding because he was afraid of being arrested over the incitement allegations. So for you to believe that there is someone who has mobilized the people who are doing their traditional ritual, then you should be out of your senses. On Monday morning, Fongaru appeared in public for the first time since the incidents in Arua. He denied the allegations made against him, saying he was also surprised when he heard what he was being accused of. You people of the press were there when they charged it to us. How? When? What time? Did I organize those people? So the allegation put on me
that I was the one who organized those people to mourn in a very riotous manner like that was baseless and wrong. Fungalu admits he decided to lay low for a while because he was afraid of what police might have subjected him to had he been arrested at the time. I wanted to prevent myself from being injured by those people who were armed with guns, platoons, coming to me to arrest me in the night. Mm-hmm. I have seen people from West Nile who have been deformed after being arrested and tortured during arrest. However, he says he has not received any summons directed to him. Alabya abantu bangi mu West Nile beba deforming kwe kubanga waliyo ne bakufuula ekintuntu ne bakujja mu shape yo ne bakukola nga Segirinya bwe bamukoze ngocha ne bakudeforminga ne bakufuula mulema ne bakunyiga ensigo ne bazaasa ne bakujjamu eriiso ne bakutemako okugulu. Deforming yatya nagamba bana abasajja bagenda kunkola to deform me. Katonda yakuforminga already bo ne bakudeforminga. Wulira To him or even through the Speaker of Parliament. I waited for a call from the Speaker informing me about this situation, that the letter is here, but up now there is no letter. Omowulira mufutu soja. I am now in Kampala. I went to the office of the Speaker straight away. I asked and I found there was no letter. Up now there is no letter. Fungalu says he's back in Parliament to carry out his legislative duties, but he warns police against trying to arrest him in a manner that violates his rights. So I will still exercise some necessary precautions to avoid any kind of torture which they will be doing on me. Fungalu says the violent incidents in Arua could be partially attributed to local grieving customs of the Lugubara people, especially when a loved one is lost under unclear circumstances. Generally, people of West Nile, when they have any case of grief where someone has died in questionable circumstances, they mourn like that. There's some degree of violence in the cultures of West Nile. When contacted, police refused to comment on whether they had any intentions of arresting Fungalu. Juma Kiria, NTV. Now see what happened. See what happened. Awulaba ofutu soja. Okwo kwali kuziika Biriga. Okwo kwali kuziika Biriga. Okwo kwali kuziika Biriga munangawuliriza. Munangawuliriza. Misana tuku. Bafutu soja wama mwebale. Okuterekeza emirembe mu Masaka ebirabadde bijjodde Masaka. Olabye awo twaliwo nserekoleta wano ekimwa. Nserekoleta wano ogumwa. Abo nabo bafutu soja. Nedda ebyo byabafutu soja. Gashumba nga tonnaba kuwasa muwalawo. Soko gyo tubuulire bino. Bino laba mufutu soja. Ebyo laba mufutu soja. Okwali kuziika Biriga damage ozirabye. Mwebaze kuba nti Kyagulanyi akuta obuyinza ng'ate munnansi akolerera mirembe mwe bisajja mwe twali bawugodde emba. Olaba nserekoleta wano ekimwa otusongolezaako olumwa wano. Olaba munawuza munatanga abantu b'abandi mugende nakyo. Mbuuza mmwe mwalowooleza ddala nti mugenda kutta abantu mugende nakyo kyonna nga mukitutte. Nedda basebo temujja kukitwala. Temujja kukitwala era temulowooza nti nno mujja kukitwala mukibulizeeyo. Never. Temujja kugenda nakyo. Temujja kukola ki? Temujja kugenda nakyo. Ebyo byali byolabya. Ebitubadde kwa Biriga bino byolabya.
Ugandans that we should be serious about the death of our brother. And many people were ignoring. Mwagalo tuwunzikiramu ebintu byammwe. Eyo olaba eyo owulira bye bafuuti soja. What we have seen the happening now, where the wind came from nowhere. Mutaginge honale Serumwa ajje wano. Sebinyo. It came straight to where Jacob, the body of Jacob Olanya has been laid to. The wind came with its own strength. Abiriga, he was murdered, assassinated by Museveni. This is a sign that a great person, a hero, today is a hero. Jacob is a hero. And Jacob. Oyo tata Olanya ayogera kati. Jacob umeo yad. Abama TV n'amaredio tebabyogera kero tubasobola bizza biraga abantu bajjukire. Okuvunula ebigambo tata byayogedde. I am not mourning in vain. I want to state clearly. Jacob was poisoned. Jacob baamuwa obutwa. He told me. Jacob yangamba. And he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. But doctor bagezako mulongosa. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. I have learned that a certain lady is meddling with Jacob's estate, tampering and hiding documents. You are the one in charge of laws in Uganda. I want you to safeguard Jacob's estate from meddlers. These matters of Uganda require now the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Mazima tewali kyokujja kama mazima. Museveni wasese girinyo sinikana ebinyo. Museveni mpuga speaker mwase se girinya. Ebyo byonna incident sezo zonna olaba mubafutu soja. Olaba munupu. Mwe mulowooza munattanga abantu b'abanna mmwe ne mugenda nakyo. Mutta abantu ne muwamba emirambo ne mugana n'abantu. Ne mukuuma entaana zaabwe n'olwaliro waliwo entaana ezikuumibwa. Entaana ya Lokeche ekuumibwa. Entaana y'Olanya ekyakuumibwa. Entaana ya Kasire Gwange ekyakuumibwa. Lwaki zikuumibwa? Lwaki zikuumibwa? Mwabatta. Abamu tebaliimu mu ntaana. Mulimu migogo, mulimu biti, mulimu nkobe. Mwebasajja mmwe. Uganda eri mu kweyoza, Katonda ali mu kwoza Uganda. Ate Uganda egenda kuvaako ekisikini kino eddeko akasikini akato. Mudiforminga abantu. Segirinya mwamudiforminga. Ne mumala ne mumutta. Kati kamala okubuulirako maama wa Segirinya. Maama wa Segirinya. Bino byo wabiwulirako oba wabirabako oba olina ky'obimanyiiko maama. Oba gwolowooza gwoli kamenyo gwoli wakabinyo gwoli kabejja. Gwe tebikusobola. Nze nzije nkubuulire nti bikusobola. Kansooke nkujjukiza omanyi gwe maama weerabira mangu. Mukadde. Olabika olina ebintu ebimu bye weerabidde. Katukuyambe tukujjukize. Sizifunye atubagamba yogera kuba mawuli nti zifunye apana obate bali mpa bali keyo eyo mchala kusasa bya ngambo neba batina bomu ebyo bya bisekirumi mazima nabwe nkanyi naye nsima nebo mpade lukuli era dukunganyiza ne mbako byenkola n'olwekyo abagala bikisa okumpa bampe naye ogwo omuzannyo ogwo ogwekyandikiro kigulimi nemyaka gyali tigikolera asagala na muntu amalira biseera byangenzi bangabe nembe bulenga janguwa watoze nani nzene mama nenda mwandu omuganda bangu olita oyingana ngabye motoka n'omusirikale wange akuma twayogedde ekyo ku mawulire era yali n'omusirikale amukuma naye apana yo tujja kwamanya yange neta Mama Segirinya byonna bikole nayo omanye nti n'ekyo gye kiri tujja kujja bulenga jangu kalenda ate kalenda twali na kikundi ngandoka musanyisa bwe mutu mumfude na mubana bato neta mwabate mwagabya kikuma wali nabatuje ko kubyogera mwale manyi wange mwale ne wewa memba mwe kiga si sowa kukikolera mwabuli amazi
ndi mugumikiriza ndi muntu mulamu naye saagala muntu yenna aneefu amwega animbisa kuva buto bwentyo bwendi tonimbisa nzi esowaani sigiyita kikopo ngita sowaani mikwano gyange mweraba negiddeyo mama wasegirinya Gosiro meni atiwaka mama segirinya Gosiro meni atiwaka sizifunye ate bagamba yogera oba mawulire nti Gosiro meni atiwaka oba tebalimpa balikeyo eyo omukyala kusasira byaŋŋamba kati tewaliwo kusasira waliwo full figure tolowooza nti omwana wo bamukola bino bakuliyirire wenda babonaabona n'amaziga byapitamu nifuna ebizibu kukomera nifuna ebizibu kunka butwa byabinda bizinga bibeera ku nsi oba honalebo serumu aliwa ataliyanguze omuntu yankola nse kimwaliwa musasula era basawo baŋŋambye singa tewayanguye sigirinya mbo kati mama bagenda mutwalira logistics swembu n'ebidomola ebikopere bannange honalebo serumu bannayuganda muwulire bino njagala okubasaba ekintu kino wammanga bafutu soja ne NUP ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mwazizzaamu bannayuganda essuubi ensonga ya Ssegirinya erina engeri gye yawumbyewumbye emitima gy'abantu ababadde baweddemu essuubi bazadde baffe abamu benjogera nabo bakakasizza nti ddala kituufu ekintu kye mbadde njogera ku vidiyo wano nti Uganda yazaala bataata baffe ne bamama baffe babadde baggwamu essuubi nga bamanyi tebazaala nga bamanyi ffenna bazaala bimongwa naye bafutu soja mukomezaawo essuubi ly'abamaama bammwe ne bataata bammwe bakkiriza nti bamaama bakira ku makya ne bafukamira ne bakwata ebitooke ne basindika abaana waliwo omukatuliki kyayita enneema entono akabonerako ku ngulu akalaga enneema ennene eri munda nga bwolaba wano nasomesa ku kimu eky'ekkumi ekimu eky'ekkumi ekikirimu ekikulu size ssente zino omuntu z'abawadde naye ke kabonero kali Katonda kalaba nti omulowoozezaako n'omuteeka mu bintu byo omufisiriza no ku lwa Katonda era Katonda ekyamazima Katonda si yalieze ssente bakulimba naye omutima ogwo ogukutuma kati eno ye ke kasayini akatono akalaga ekiri munda Katonda kyaba atunuulira okitegedde kakati ne wano ekintu ky'emasaka kiringa ekyabadde ekitono naye kyalaze ekinene kyakomezaawo essuubi ly'abantu era n'olwaliro mu State House kikyatuuza meeting eza buli kika nkugambye banoonyezza veterani abalimu awo ne bwaba nga crime preventer nga yaliko crime preventer ne bwaba yali wa LDU ne bwaba nga wa police oba wa mage bamunoonya ali mumwe abataddemu ebintu ebyo akwatibwe kati ensonga gye mwakomezaawo essuubi mu mitima gy'abazadde bammwe kati okusaba kwange kuukuno abazadde muwanirire abaana bammwe abo nga nabo bwe bayimiridde ne babalaga nti weebali bannayuganda mwenna muwanirire abaana abo bannange bannayuganda tulina obusobozi revolution ekuze ebijanjaalo bwe bibeera mu nnimiro ne biyita mu mitendera gyonna ne bituuka okukala bwe bikala biba birina okuggibwa mu nnimiro bw'obirekayo omusana ne gubyokya ne byesusa ne bipasuka oba obyonoonye kubanga bw'obigayalira bipasuka ne byesusa ne biyiika ne biddamu ne bimera ate ebyo tebibala ukimanyi revolution tefuuka enkongolo revolution yaffe tefuuka enkongolo mujjukire gye twava mu butaliiwo tutuuse okubanga wetulife emboozi everywhere ba FDC abatusooka tebalina we boogerwako baani tebalina we boogerwako NRM ey'emyaka 65 ya celebrities emyaka 65 yetukaaba abaana mubalaba mmwe ebijanjalo tubitwale ku leve endala tetubireka mu nnimiro abazadde abaana bamwe babakakasizza nti weebali mubawanirire Museveni bwe yakakasa eggwanga nti waali mwenna mwakola buli kye musobola obote ne mumwaisolatinga gavumenti ne mugisuulawo ne muwagira ono abaana bamwe babibalaze nti weebali bannayuganda muteeke wansi bye muliko muyambe abaana bamwe ffe tewali kye tukweka tetulina kyama twagala kujjako Museveni tusobola omujjako n'olwaleero weewaawo ekisooka bali mu kutya tulina kamera ebintu byonna biri ku saidi yaffe tukisobola
mmwe kemugeza ne mugenda Museveni nkugambye kati ali akutta abakyala n'abaana yabaweerera kati abaweerere naye ebiri munda olumaliriza akalulu bw'eppaba ng'ekibiina kisaanawo muteeke waaga genda obuuza abavubi ku nnyanja buli lwe lutuuka mu kulonda agamba hajja agaana abantu okuvuba hajja alina obuyinza obugaana abantu okuvuba no amagye gave ku nnyanja abantu bange bafa obwavu abantu bange mubaleke bavube kasita okulonda kuggwa omuggo ogudda ku nnyanja muganda wange n'okutta babatta batta abantu ku nnyanja era bwe babanga bakomawo nantiisa ne battayo gundi abavubi ngaaba amagye gassa omwana wa gundi ne mubeera mu kuziika bannange amagye gamuse anti munnange bwe bazemuna ne mwewunika buli omu eryato n'aligolomola n'aliteeka ku ttale munnaye gundi bamuse kitalo kale munnange ate pulezidenti yatugamba tuvube kale tunakaba pakadi kati azize mu bakyala ali mu kubaweerera abaana jjukira abaana abo be bali mu myaka egironda bwe baba nga banaalonda bamaama baabwe bamaze obbatikulako omugugu ate simanyi first lady yakiyimiriddemu mwana wakusoma paka lwanaakoowa mbasekeredde abazadde muyambe abaana bammwe n'abaana bammwe nabo babayambe njagala kwapiringa eri NUP neri His Excellency Kyagulanyi Secretariat People Power NUP kino kyekiseera tetulinayo kiseera kirala kino kyekiseera teriyo kiseera kirala ate ebintu byonna mukama abituwadde ate nga tusobola nga twali gyesalinzawo mumenye abantu abali mu NUP abalina amamotoka awo His Excellency Kyagulanyi yenna nyini bantu message gyenyina ennaku zino zonna yiye message gyenyina mu Bayibuli yonna yiye kati mumuve ku biri mbuzi tubadde tujja simanyi nga message simanyi za banadini za Museveni za bani no kati yiye mukama amuwadde abantu babalina tetugenda kuwuliriza jjo twakomye Bayibuli ng'egamba bw'otuukanga mu process ezo zonna ng'oziyiseemu kolanga bw'oyagala kyolowooza okuba ekituufu ky'oba okola bino ebintu ebirala byonna Museveni abitutaddeko nga kisenge balini wall Museveni azimbye ekisenge elections za Museveni kisenge ekimutaasa bwe tukigendamu tuba tumaze omumutaasa gonyebe kututte mu mazzi elections in electoral commission ekyo kisenge kya Museveni abakufunye bannadini bwe tubawulira kye batugamba Museveni abeera atufunye Museveni atiwaaka parliament Museveni atiwaaka police Museveni atiwaaka court of law Museveni atiwaaka ebyo byonna bisenge balini wall okulaba nga biprotectinga Museveni mukama kyeyava agamba ono kabaka bw'ofukibwako amafuta noyita mu process ezo zonna oyise ku malaalo owangudde okwagala omusimbi okugulirirwa ogenze bw'obimalako byonna kolanga bw'oyagala singa bo bwe baagala bwe tugondera parliament reforms gonye kututte mu mazzi ebisolo byonna ebirina amaanyi gonya bwalwana n'abikuba mu mazzi kasita akuteeka mu mazzi agakusiba nga tokyasobola kusimba engo empologoma erina amaanyi mu kifuba naye gonya ejja neyebaka bweti ku nnyanja oba ku luzzi ku mugga neyebaka mu mazzi n'esirika empologoma nejja okunywa amazzi ne balyoka bagikwata olugikwata bwavwe egikasuka mu mazzi mawanvu kasita amagulu g'empologoma gaba nga tegasimba ebeera ewedde tugende mu kalulu nga tetulina ndagamuntu tugende mu kalulu nga Museveni aleese ab'amagye abatali bannayuganda abaterewo awo okuva e Namibia okuva e Sudani ne Juba basajja tebamanyi luzungu tebamanyi luswahili tebamanyi luki ddala mukakasa tunayimirira mukakasa nga tunayimirira ye Museveni tumubanja kye kya 2026 atukoze eki mu 2026 gye tutanatuukamu nze nteesa bwenti tetulina ndangamuntu ffenna bannayuganda ziri expired tewali nsonga lwaki tubeera n'endangamuntu ezirina expiry dates lwaki bazitekako dates eziri expiring eyo contradiction emu NUP ekipackaging ekituguze naffe abenaalemu tujja kukitwala M23 eri mu ggwanga Uganda ekyo muyinza okuba temukiinaako obujulizi kuba mu ebyo byammwe simanyi bya diplomacy tegundi obukakafu naye bye tulinako obukakafu endagamuntu zaweddeko ekyokubiri abasibe emyaka 5 nga tebannaba kuwoza bakola ki ekyo obujulizi buliwa myaka 5 bali mu makomera abala battiddwa abala babuzibwawo eyo ensonga tugipackaging tuziguza abannayuganda ne bwe tubawo omwezi ne bwe tubawa weeks mweka bibere mu mawulire ng'ebya Segirinya
Lero mukataliko fufu Kyagulanyi aganya akalulu muntu agambe wandi. Anti kubanga abaana bali mu bakomera kandi tatalabikangako musitule family z'abantu ababuzibwako abantu mubalete. Ebere mbozi buli wamu. Ebbanga lyoba wadde mujitani ultimatum gwegwako. Nga tebannata baana bali mu makomera nga tebannaleeta baabula banna Uganda bakole ekiddako. Nabagambye ekiddako kitya. Abaana balina okuba nga tebannadda mu masomero. Abo bajjeno baffe bonna betwalabya abadisa minze police tukwate Kampala ffe tulina byama kuba tusobola bikola Museveni alina abasirikale bameka agenda bikola atya tukeranga lwa mande kumacha ku mande buli omwantu agenda kola emmotoka ziba nyingi lyanda kulyanda ne tukeera ne tukwasa jamu mu Kampala yenna metropolitan emmotoka zisube mu Kampala oyagala oba toyagala tukwate jeneza eziringa esanda kututwalira bwe waba abalwadde be batwala tubatambuze tubateke ku kikutiya abeka balenga babatwala bwe batyo uwalogenzeke kabale uwalogenzeko eyo mu nsozi zebundi bujo bayina ekitandaalo kwebe baso omulwadde ne bamuleta mu ddwaliro nga bamutambuza mayiro 13 tukole bye ebijeneza ambulance zibeere mu kubo teziva zituule nazo omulwadde tumwetike tumutwale mulago jama agenda kutuyambako ku damage control vuvuzela zivuge filimbi zivuge endulu evuge abantu bakungane ne bwe tusoka ne tubeera mu Kampala ennaku 2 zimala lwakiva ku luzungu ani gwe mutiisa n'oluzungu ne tubeera mu kibuga ennaku ezi olwokusatu tutandika okusimbula tugende ezo ennaku ziba za kujjuza Nakasero tusoke tuwambe Nakasero endulu zivuge abebuwama mukole bwe mutyo tewali mmotoka eddamu kuyita buwama abekyabadaza tewali mmotoka eyita kyabadaza abekamengo bwe mutyo buli luguudo abebundi bujo bwe mutyo Uganda yonna ebeere paralyzed abembale bwe mutyo tewali mmotoka ku moving up one place to another Uganda yonna ekwate jam buli omu woli ewaka ewuwo abalina zi machine emiti egiri okumpi n'amakubo eyo mu byalo ku Masaka Road musale emiti gigwe mu kkubo Uganda yonna ekwate jamu twagala ya abantu abatusoko okutuwa amamotoka gojja mutumukwasa kumpi n'amabaraksi n'amapolisi amabaraksi naddala amabaraksi ey'Emakindye tugisibireyo ey'Embuya tugisibireyo Kakiri tumusibireyo Bombo tumusibireyo Masaka Kasijjagirwa tumusibireyo ekintu kito mwe damage control Museveni kati Nakasero yatusooke tumubeeremu ennaku 2 nga bagambera bannange eske Nakasero state house Nakasero full of rain and now foot soldiers they are in control owulire endulu kusenye damage control buli muntu wali abe Bombo Kalule simanyi biki oluguudo olwo lwonna abe Jinja abe Mukono abe Mbalala abe Lugazi amakubo gonna mugakwase jamu emiti mugiteme gigwe mu kubo olutalo lubererwa aba civilian gwe bamala okusuula kasitoma n'osuula omuti mu kubo bwe paba yambala ng'odda Kampala tutambuza bigere nga musobola okutambula okuva boda tu boda ne mujja ne mulamaga Namugongo mu bintu eby'ekisulo bitalina makulu nkugambye buli omuntu okkiriza mmotoka kuyita wooli Uganda yonna weewaawo tusobola okujjako Museveni nga teriyo na mulambo n'ogu kati polisi nayo ebeere bize mu kujjawo emiti babuuza bannange muli luddawa nga temujja emiti giri mu kkubo nga bwe bagiyitema nga bwe bagizaawo nga bwe bagiyona nga bwe bagizaawo abantu abo tebaagalangako tukuba tiyagaasi abantu abo tebaagalangako kutukuba naye olw'okuba bakolera ku order bwe wabaawo chance ey'okugoba akugoba kati bwe tewaliiwo chance ey'okugoba akuleka buli omu wooli abeerugazi temukkiriza mmotoka ziyita lugazi peacefully mupakinge mu kkubo jamu akwate lugazi ng'ate tezisobola kudda mabega tezisobola kudda mu maaso kubanga emiti eri ate mutemye emiti gigudde mu kkubo bikasasiro mubitadde mu kkubo temuddamu kwokya kubanga bagamba bw'oba olina ekipiira bakukuba essasi kati tewali kwokya ab'Embalala bwe mutyo ab'e Rubanda bwe mutyo ab'Endegu bwe mutyo ab'Muko leke Bunyonyi bwe mutyo tewali baasi eva Rwanda kujja makubo gonna tugazibe Museveni abuuzeko ekiri egindi nti eno tetulina bwe tuyita abuuzeko ekiri eguntu kati nze mbuuza NUP mwina structure mu Uganda yonna
People power muri mu Uganda yonna ekyo kikolebwe mu people power. Museveni bwaweze wiki nga kwali sidda wano. Sidda ku live. Kati bili ebyaba amaje byo mubireke. Mwoba mukola kya mu kyaba civilian ebyaba amaje byo mubireke. Yecho mumanya kachiko kivudde. Mumanyi je kivudde ekyo. Mbuza soko tunule kundaga muntu yo okaka sogenda kulonda Kyagulanyi. Protest vote ogirina. Ekikola protest vote ndaga muntu. Tewa abe mitala Maria tewali mmotoka eva bwama kutuka mitala Maria. Kati namwe abeka Mengo tewali mmotoka eveno mitala Maria kuyita Kamengo no bonna jamu akutte. Kati mwabe kikunyu tewali mmotoka eva wali kikunyu kudda Kamengo no. Kati awona tewali engudo zonna tuzisibe. Kati nze mbuuza Museveni abagenda kola ki? Asitule gundi Air Force etukole ki? Ere kubani fe tutambula peacefully n'ebipande tugenda maaso. Kati tulaba omuntu ayimirira wali mbuna atulwanyisa aberani tusooke tuwambe Kampala ne State House ye Kampala eye nakasero tusooke tujiwambe ezo nnaku ezi akadodi kavuga endulu evuga wala kakati eri ntebe ye Northern bypass wonanga wasibe Northern bypass mujikwase jam emikutu eja wansi ejo mutaka ejiri awo munnakasero wawa ebyo mubitulekere map yonna tugiyina n'emikwesese egy'entebe mugundi mu State House yonna tugimanyi tano zonna mwasobola okuyita tuzimanyi weewaawo zonna ku lupapula kweziri mwe mukole ekyammwe ekyokungulu ife mutulekere 5 bwe tutabaleetera Museveni nga tumusibye akandooya nga mugamba nabalimba weewaawo. Naye ekyo kijja kitya abantu essaawa zino bali mu ngalo za His Excellency Kyagulanyi ne Nuupu. Muveeyo mulete ensonga ku mmeeza muziguze abantu bazigule bulungi bazitegeere. Buli muntu akimanye, buli muntu ateketeke byateekateeka nga akimanye. Museveni ne gavumenti we bagaana ku kyendanga muntu ng'ennaku z'omwezi bweziti tetuddayo kukola. Taxi tewali mupaka temuddamu kubeera mu taxi zonna za kupakinga mu makubo. Boda za kupakinga mu makubo. Okiwakano kikola kebera kundaga muntu yo onoolonda. Sema wadde mumanyirwe natandika okwogera ebintu bino Museveni bwalowooza ne bwayogera n'obunkenke bwe baliko bo kwe bali. Waliwo abantu abali ku makubo nga muyina mukolako bizinensi zammwe mulina enku mukwate enku muziteke mu makubo. Namwe leka mbasiikuulire nga ab'ebimuli ate ab'ebimuli temwabala bwe babagobako mukwate enku ze mutunda ku makubo muziteke mu kkubo. Mukwate tanuuru eziri ku makubo amatafaali gonna tanuuru zonna muziteke mu makubo. Kati kababagobe tewali kuddamu kuba buloka babagaane buloka. Museveni agenda gaana buloka ku makubo kwonna muzijjeeko siraba bakuba buloka. Anti muganyo bikozesa ngero byakulwanyisa muteeke enku mu makubo buloka musimba olukolala abavubuka munana bwe kasukira gundi mu dakika 5 tanulu muba mugimalidde mu kkubo nga mugenda ku ndala. Bwe muganda Museveni abagaana okukuba buloka ku kkubo kuba temulina magezi ab'ebimuli yabagobako. Buloka muziteke ku makubo mu makubo munda enku emiti mugiteme gigwa mu kkubo tulabe. Damage control tewali agenda kutta mu Uganda n'ogwo ate nga Museveni avuddeko ensi ziri kuŋŋaana ne zijja ne zibabu nammwe mujja mwebuuze naye Museveni abadde atufugira ku ki nga tewali yadde essasa erivuze Museveni weewaawo adduke. Bafutu soldiers mukole obukiiko mutuule ba commanders mukwate buli luguudo. Museveni nga yakwata enguudo za Kampala zonna n'azigabanya Abanyarwanda abasapulayinga gaasi. Lwaki tobeera ng'omanyi nti luno oluguudo ze ngendo duggala omekige shuwa nti mmwe basatu mmwe mulina okuggala oluguudo luno ne luno basatu muggala luno bwe muti mukole byonna okuwumula emmotoka emipiira boda ziremewe ziyita. Museveni yakwata enguudo zonna n'azigabana. Bazigabanya abaana baabwe batunda gaasi. Bazigabanya abaana baabwe be bannyinizo mu buli kintu kyonna kye batunda. Ffe tetusobola zigabana kuziggala.
obudde bugenze sinaba nagenda mu security n'omugundi wulira mmwe munagana mugane naye mumanye nti Uganda bagitwala dofuuka Rwanda Uganda kati ya Rwanda district ya Rwanda Museveni bakwata ebintu byaffe ne bakwata sente za NSSF ne bazewa zonna ne bazitwala bayita abantu abatereka mu NSSF ne babagamba ngate sikubasaba babagamba bagenda ku investinga sente zino e Rwanda basobola okufuna amagoba mbu ne baziwala Rwanda ku 5%. Rwanda ngeza amagoba 5%. Naye Uganda yegenda ne yewola ebweru ku 25%. Njagala mutule mulira ebintu bino. Uganda nekwata sente zaayo neziwa Rwanda. Rwanda ngeziddiza ku 5%. Uganda ne yewola ku 25%. Nkugamba tufuna olunaku tuziba amakubo gonna muganye. Abantu abatereka mu NSSF n'olwalo tebabawa sente zaabwe. Batubye abantu abagula shares buza abantu bekasesa abagula shares mu kirembe simanyi kirembe biki. Bagalawo nga tebabaddiza sente zaabwe nga ne shares nga zebagula shares tebazibawadde n'amagoba nga tebagabawadde kati beeyubudde baleese kipya kati kiri mu umeme. Ne mu umeme abagula shares mu masanyalaze umeme ekoma gwa kusatu tebabagambangako tebabawa shares zaabwe neze bateekayo zifudde gavumenti yetubba naye obusobozi bwa kujja kwa gavumenti eno weekend nga tenaggwako weewawo tubulina ate nga tewaliwo muntu n'omu afudde. Polisi tugiyambeko tugigalireyo eyebona mugigalire yebuwama. Waliwo abavuzi b'amatooke lwebeekalakasa b'amatooke gundi n'abente beekalakasa ku Masaka Road okwo ne bapaakinga emmotoka kyatandikira buwama polisi yebuwama ng'ebafukidde ezzike ne bazipaakinga mu kkubo nga wali abasajja abo abali enguze buwama awo ne bazipaakinga mu kkubo jamu n'akwata beegayirira ab'amatooke n'abente okugatulula emmotoka zaabwe buwama ne bagijjamu akajenje gulakazinya atanywedde tukisobola nedda mukwate emmotoka musibireyo kati bwe bagezaako okutukola ebyo ebyekisirumbu n'okutukuba nga tanka tuzookya tanka ezinabeera mu jamu nga tuzookya tanka z'amafuta ezinabeera mu jamu ezikwatiddwa nga tuzookya oba Uganda eggwawo eggwewo. Obudde bugenze ngenda mu kigambo laba obubbi buno labayo obubbi buno everyday kitegerekese ng'amaka agoba pulezidenti bwe gali mu kattu k'ebyensimbi kiseera kino gasanga okusomozebwa okusasula abakozi ku bukiiko obw'enjawulo omukulembeze w'eggwanga bw'azaatondawo okuli n'obulwanyisa enguzi n'okulondoola eby'emisolo bwe balabiseeko mu kakiiko ka palamenti akalondoola ensonga z'obwa pulezidenti abateekerateekera amaka g'obwa pulezidenti bategeezezza nga bwe baagala mu mbalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja bongerwemu obuwumbi 3 okusomesa okusasula abakozi mu bukiiko buno n'obuwumbi bulala 10 ez'okugulira omukulembeze w'eggwanga emmotoka empya. Olwaliro amakago pulezidenti balabiseeko mu kakiiko ka palamenti akalondoola ensonga z'obwa pulezidenti gye babadde bagenza okumatiza ababaka ku mbalirira gye baagala ebaweebwa omwaka gw'ebyensimbi 2025 2026. Immaculate Namala amyoka komishona w'okuteekerateekera amakago ba pulezidenti agamba nga abaddukanya emirimu amakago ba pulezidenti beesanze mu kusoomozebwa olw'ebbula ly'ensimbi okubasobozesa okusasula emisaala n'obusiimo eby'abakozi abali mu makago ba pulezidenti abangi. Amakago ba pulezidenti ge gavunanyizibwa okusasula abakozi ku buli bukiiko obw'enjawulo obuze butondebwawo omukulembeze w'eggwanga okuli aka State House Anti-Corruption Unit, State House Revenue Intelligence and Strategic Operations Unit, State House Health Monitoring Unit, State House Investors Protection Unit n'endala. Okusasula abakozi ku bukiiko buno abakulu bano basabye bongerwe obuwumbi 3. Can we ask ourselves and say, despite all these monies that we have bajjewo ekibiina eky'emmwanyi ekikwata ku muntu wa wansi nga bagamba bajjawo ekibiina ekyo ekitongole ekyo bakizeeyo tuleme okusaasaanya ennyo esente y'omusolo cost cutting. Naye obukiiko obuli mu gundi ye be batubonyaabonya be batusengula ku mataka nga bagamba nvudde mu State House aka anti-corruption IGG waali anti-corruption ekola ki revenue bikoze bitya be batupiika emisolo be bongedde okutunyigiza kati tubongere budget eyongera okutunyigiriza
waliwo n'agambye embwe ebyo byakutisa abantu nga bitisa bitya abantu ebyo njagala ombuli ebitisa bitya abantu nga tukedde kumakya kukwasa jaamu bitisa bitya abantu ebyo nga babataba basanga wanga bayiseewa abasirikale batambulira mu mmotoka nga tebalina we bayita banaatuttirawa wulira kino ekintu tukikola nga tumaze okukikola bulungi nnyo nga tuteesezza olunaku olwo ne diaspora esituke diaspora naye esituke nga n'enguudo z'e California enguudo za Amerika zonna zikutaaka gundi nga Uganda kitokota naye ne bannayuganda mu diaspora mu nsi ezikkiriza nga nabo bali ku nguudo olabe tewali kwerekerera ngera bwe tuze tutambula tubadde nga tukitambuza wansi ne waggulu Uganda nga bali ku kkubo nga nebweru UK ngeri ku kkubo US eri ku kkubo Canada eri ku kkubo bonna bali ku kkubo Sweden eri ku kkubo benanga tuli ku kkubo ngeno zilive zinyoka olaba banga Museveni weewaawo bwasigalako nva ku internet olwedde babatta dilwe batabatta jo batambudde mu Kampala bakubye mukaaga olunaku olu dilwe batabatta putting in our budgets to do work to fight the fight of corruption in Uganda. We do nothing anywhere. We declare that we are defeated. Baina abakozi banjiko naye ate nga budget temala bulungi okutwalira omwe misaala embwa omukulu tasobya Hussein labe nkweregera obone atawani obajjajja wani labe embwa banira bategeezezanga bwe beetaaga obuwumbi 10 okugulira omukulembeze w'eggwanga emmotoka empya kubanga zatambulira obuwumbi 10 ziteeka obulamu bwe mu matiga mu mbalirira y'eggwanga ekyakubaganyizibwako ebirowoozo obuwumbi obuna bwe bwateereddwamu mu nteekateeka y'okugula emmotoka kati beetaagayo obuwumbi obulala 6 okuweza 10 owulidde obawulidde daba oli agenda ozirya asirisa oyo w'ekinyindo. And right now, Honorable Chair, the President is undertaking country-wide tours. Run down the already run down fleet. So we need to replace the fleet of vehicles. We are only Hussein. So 6 billion tujja kuzisaba budget erabenga ziteeka mu kubanga atambula naye yetaaga kutambula bulungi ate nga atambula n'abantu bangi ate nga kyetaagisa ababaka baagala amakago bwa president gabano president gwebateekerateekera dabebipale daba gwe bateekerateekera siri aliko yenna olubondo so tujja kusaba bannayuganda bagumikirize naye tutegeka kulaba nti nezo pledge za president nazo zituukirizibwa amakago bwa president okutwalira wamu gaweereddwa obuwumbi 3 era bagamba nti ntono nnyo bw'ogeraageranya n'ebyetaagisa okukolako tumakiriya NTV akawungeezi muwulidde gye tulaga esente ze bawa Museveni mu State House eza State House zigatta ze bateeka mu byobulamu by'eggwanga lyonna ne mu byenjigiriza by'eggwanga lyonna n'ebyobulimi by'eggwanga lyonna budget ya State House emu egatta bino byonna naye ate n'anona ne supplementary buli week anona supplementary olw'okuba Museveni afuuse ekizibu eri eggwanga aveewo olw'okuba atulemeredde okumumaintaininga aveewo agende mu America agende afuga America agende afune gy'alaga awalala agende atuviire Museveni atuviire tetukyamusobola ebintu byonna bannayuganda baalina amakampani agakola gonna baagaziba